ngenda kikola kino nga mukwasa flaga yaffe eya Uganda. Eddie, this is our flag. It's a flag of your motherland. We have no option but to have our country. This flag, when you look at that badge, it talks about peace. This country must be peaceful. That's why we chose a badge that's not even harmful, very peaceful. One of the items that we need to promote our country, in our country, is to promote peace, to have a peaceful country. To have a peaceful country, and that will help us to make sure that we attract the tourism in our country. So I want to, first of all, to wrap you with this flag. I think the hands can be out here. Yes. And today, from today onwards, wherever you are, talk about Uganda, talk about the peace of our country. For God and my country, I thank you. Thank you so much. Thank you. Most especially on the moment of government of the Zenjao, the Santos known in the local Masoka, Mukama Katonda, Wawis. Dwala Kasana, so good as Mukama Katonda, Yantonda, and Antonam Sebo. I think since in Nairobi, Uganda, and Uganda. Never said Mukama Katonda, Yastula, Nasja, Winike, Nantusa, Wanuendi, Eras for the Officer, or when you desire Masoka, Wanako Nga tourism ambassador wa Uganda Kwanga likizo ya twala saka kusoko bategeza nti nyinechi ekibale kimumiriza mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muzigaba mwanda bangamba ntwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya nampita mu music dance and drama. Natunda nnyo Kenya nampita mu bakozi bange Bannayuganda, East Africans and world over. Naye one time waliwo omwana omuto nga muwagizi wange nasindikira message nangamba naye kwagira nnyo nangamba ekifaananyi kyotulaze nga sikirungi sente zikusingidde ensi yo kyogamba nti Kenya esinga Uganda ekyokumudda mu kyangula balali mukiwanda yampita nangamba wandiise n'otugamba netukwasa obuvunaanyizibwa naye notagenda kusayininga te contract Kenya kubanga omunda Uganda yambuuza nti Uganda bwebezanya Kenya kati owagira ki nemugamba Uganda nangamba kati otunda ggwanga ki nemugamba Kenya nangamba nkube sente mmeka osobole okutunda Uganda nawulira ensonyi nga tesobola niwenandibadde kugamba sente kubanga nalina contract mpanvu naye namugamba olaleko one day one time contract enijja kugwa kati bwenalwewidde kusika buli byonga era contract eyo bweyaggwako sala enyewenda bwe yali tenaggwako yampita ayagala tukole omulimu gwatunomule era nemukola n'olwokuba nga tekakalika kyankwata aga contract kadde asiikirizibwa okutambula naye ku lugendo saasobola naye nalumamu nennibaza Mukama nti essaawa eno ndiwanira omukisa nkufunye bulungi. Okusingira ddala bwe nabadde
Binasinza okufunira ekirowoozo oba ebirowoozo ebingi ennyo mu bulamu bwange. Obulamu bwange bwakyuse nnyo kubanga olunaku lwakeera lumu ne baŋŋamba nti tosobola kudda mu Uganda. Tewali nnyonyi esobola kutwala Uganda. Ekisaawe ne bweba ennyonyi weeri tekikkirizibwa kuba kisibe. Ne baŋŋamba ate ffe ne bwe tuba tukkiriza airspaces nnyingi nnyo nsibe olina okusaba olukusa okuva wano mpaka gy'onaayita yonna. Nage mugulama kiri impossible. Nafuna pressure, nafuna depression, nafuna okutya munze nendabira ddala ng'ensi enfunidde. Bandi awo pulezidenti n'agamba nti omuntu walwala covid n'afa bamuziika gy'aba afiiridde. Kintu ekyo kyankubawa naye n'amaze ekikenzo. Omuntu atambudde ensi yonna, omuntu ali buli wamu ali mu buli kanyomero. Nyina miliyoni 4 eza viewers today on YouTube. Miliyoni 4. Nfe banzika Ivory Coast. Nafuna okutya munsi. Ntandika okusaba Mukama Katonda nyongereyo kyaki nkolewo Uganda nsobole okukola ebintu esinaba kukola. Nga mwekyo kwe kutuukiriza ekirooto ky'omwana oli ansindikira message kikyogamba Kenya esinga Uganda. Bwe nakomawo nenoonyawo naye ne mugamba nkomyewo. This time around saagala ssente naye njagala ku budde bwange nfuniremukko obudde obungi ennyo nsobole okuba nga ntunda ekigambo Uganda era mbibiddwa obuvunaanyizibwa. Badde ntunda Uganda nnyo eno fulaga mbeera naye buli wamu mbeera bulukimanyi. Naye this time around badde njagala nkikole nga mulimo gwange era nga mukaatako. Ekintu kyayenda okozesa amaanyi amangi ennyo n'obwagazi kubanga Mukama yampadde omukisa kulaba nti nfuna second chance okujja e Uganda eriko ne bannayuganda. Nalowooza ebintu bingi nnyo naye ndabira ddala nga mutuufu okutunda Uganda seetaaga ssente. Okutambuza Uganda seetaaga ssente. Wabula neetaaga kubeera Munnayuganda era ayagala ensi n'enkwata Uganda n'engikuba abantu mu maaso kubanga ndi Munnayuganda era bwe kikakala okukola nti Uganda esinga ensi zonna mu nsi yonna. Ngenda kukozesa kano akakisa okukozesa erinnya lyennyina Mukama lyampadde. Ngenda kukozesa mikono gyange bannamawulire abansitudde okubeera Uganda ntandika butandisi paka wentuuse. Tebandekeredde okumalira ddala ebbanga lya myaka 13 kati nga tuli mu indasitule eno. Tufunye omukwano, tufunye obuzibu kubanga abali awamu bayomba naye era kimanyi banjagala nnyo era tugenda kukola omulimu ogunufeera. Ngenda kukwata akakisa kano okulaba nti ntuukiriza birooto eby'omwana owageto oba omwana owansi oba omuntu wewansi okulaba nti musembeza eri mu kumanya eggwanga liwe lifaanana. Tujja kutubalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zonna ez'enjawulo abavubuka bannange okumanya nti ensi yaabwe bagino kubanga bakufa ne banzika Ivory Coast nandifudde simanyi Uganda nandifudde manyi Kenya kuba yate njimanyi nnyo. Bantambuza mu buli kanyumero buli wamu manyiwo naye Uganda manyi mu bibuga manyenda n'ennyimba sho n'envaayo wabula ate simanyi Uganda yennyini Mukama Katonda yeetuwa nga bwina kufaanana. Mukama mbadde omukisa saba mukuleko omugabo guno omukisa notamumpadde bwoma agumpadde eri bannayuganda bonna most especially bavubuka bannange. Nja kumekinga sure nti nkozesa tulambule nga tujja kulambula naabo abadde abasazewo okunengatako mu disitulikisi ez'enjawulo era yakozesa omukisa ogwa East Africa okulaba nti nkozesa mikono gyange bonna bali mawanga ag'enjawulo omuli Kenya, omuli Rwanda, omuli Tanzania n'ensi Burundi zonna genje ddala Juba ninayo minwano. At least nja kumekinga sure nti nfunayo omuntu nampositinga ekigambo Uganda social media ze oba okukyogerako enajja n'abaali. Bwe musaba lumu ebyokukozesa ku bakwano bange bonna benyina mu Africa yonna
era bwe musaba kubyogenda okozesa eri bakwano bange bava mu mawanga ag'enjawulo okulaba nti Uganda netulabakosa ne musanyufu nnyo okukola omulimu okumu nga muloteralinga era nga nyamba ensi mwe nazaalibwa era mwengenda okuziikibwa ekyo kikakatako kubiriza abamukama bonna gye bali okuneegattako bampe mu magezi ideas okulaba nti tusobola okukola omulimu ogumu ffenna wamu kubanga sobola mukola mulimu. I welcome all ideas from my people. Enjekyala nja kwogera n'abavubuka babuulire nti guno omulimu ndeese something on the table tulambule ekisookera ddala ngenda kwogeramu amaanyi kulaba nti abavubuka bamanyi ensi yabwe bwefaanana ekyo ngenda mukikozesa maanyi ngenda kuleetera shwali buli muntu amanyi obulungi obuli mu Uganda eno tuleme kulaba nga bibi byokka wabula n'ebirungi tubirabe kubanga bulungi ate nga byetulina okukulembeza okulaba nti Uganda esinga ensi zonna nga bwebagamba nja kuleetera shwa nti abavubuka bwe tuli kupromotinga okulambula etulaze tunywayo juice tugulayo ekikomando tugulayo akatogo tugulayo engoye zaayo tugulayo buli kintu okula nti tulekayo kasente awo tujja kuba tulyetirizawo ebintu by'enjawulo ku level ya East Africa banga banajja mu Uganda kyonna kye banaakolamu ne bye banaakolamu bajja kulekawo ensimbi era ejja kulabira mu South Africa ne Uganda mu Africa yonna benaaba nsobodde okubanga omubisinga ne bajja buli kye banaakola nekye banaalekawo mu ssaawa y'omulaga negendasaika mpaka n'ensi yonna ogwonna omulimu tubali tugukoze nze ne bannange etubadde tukola omulimu gwa music dance and drama nga mumuli bageto kids bana Masaka kids Galaxy n'abayimbi ab'enjawulo okulaba nti ate kati fetwafuukana bya bulambuzi gebangi getutaddemu obulimu bantu bangi abazze tufunye wano bannamawulire okuva mu media zenene ez'enjawulo kubira ddala kwa Jazeera BBC zonna wano zise Daily Mail buli wamu ogenda okugulinga buli mawulire n'ensi eno gali gatogeddeko kubanga tukuba music netumutusanga okumwagaza abazungu abaawa n'abaawa n'abayimbi b'Amerika nga banyuze balaba abazzenye wano tukola nabo vidiyo abalala nze baproducingidde kwegamba twayingira mu industry ekyali n'ensi yonna okupenetrating fe twagiyingiramu ekyo kyetaaga okulonda so omukisa guno munene si nze nzekka wabula ffenna bannayuganda okuviiranira ku bantu abandi close mpaka kubawagizi bange bannengerera ewana kino kigenda kutuyamba ffenna era nkubiriza buli muvubuka yonna gyali kikukakatako okutumbula Uganda mu ngeriyo ate oyinza kusooka kusasulwa naye ng'okikola ku lwa bulungi bwa nsiyo kubanga Uganda eno nnungi nnyo ate Uganda nnene okusinga ffenna abagiriko kubanga bwetukuuma Uganda eno tuba tukoledde omwana n'omuzukulu tutera nnyo okufuna differences in politics but this is not politics kino kya Uganda kubanga n'abakulembeze awaliwo leero balivaawo Uganda nesigala kitukakatako ffe abaliwo okolera Uganda yaliwo neyenkya ebisigadde negative differences tubizizeka Uganda mungi nnyo okusinga ffenna banyasaba tukolere Uganda tuleme kukolerera individuals bantu bangi balina different interests mu bintu byabwe badde nsaba tufe ku kigambo Uganda kubanga Uganda yenze naawe egenda okubeerawo leero n'enkya so that tugireka nnungi alitulyonoona nsaba Mukama ow'ekisa ampa amagezi okumanya n'okutegeera nsobole okukola ebintu ebituufu budde obutuufu mu ssaawa entuufu okusobola okutunda ensi yange nga nkikola mu buhagazi obw'ekiko ekyawaggulu just kyensaba bulamu for God and my country.